Kakati akatambiko labaako omuwala oyo akakkanye ku bintu bya boyfriend we eby'omu nnyumba n'alyoka akwata akambe byonna byonna n'abisalaasala. Omanyi okusala kimu ku kimu ng'obikasukaawo mu maaso, ebidomola abisazeesaze byonna, amasowaani agaasizza, obusero bwonna bwonna abusazeesaze, emifaliso gyonna gyonna agisazeesaze, kateni ze ziddako ndowooza muziraba ze zikyalutonze naye zonna zonna agenda kuzisala. Bino byonna byonna n'abikola, boyfriend we amuli mu maaso amugamba genda nnyabo mu maaso n'okusala. Omuwala agamba bino ebintu tuwabigula nange kwendi, so nina olukusa okubisala. Baafunyeemu obutakkaanya. Ne kati omuwala gw'akawasa nnaku ntono nnyo tomuyinaamu na mwana, bwakkakkanira ku bintu by'omu nnyumba n'abisalaasala, olwo gw'omuntu ayinza kukola ki? Olwo gw'omuntu ayinza kukola ki? Ebidomola abisazeesaze n'abisuulaawo, amasowaani agaasizza yasizza, ebikopo ebya pulastika byonna byonna abyasizza ebirala n'abisalaasala, buli kimu akisazeesaze n'akiteekaawo, buli kimu akyonoonye. Ozanya n'okuzanya. Abavubuka nno twegerereza abawala be tukyaza oba abawala be tuwasa. Owasa omuntu n'akufuukira akayinja mu ngatto ewuwo, kati imagine ono obusungu abumalidde ku bintu. Kati golooza tebeerezamu kikyayinza okukola omuvubuka ono. Ono si yasobola okukwata akambe n'akusalako ebitundu ebyekyama n'abisalako n'abisuula wali eri. Kubanga obusungu bwakkakkanira ku bintu eby'omu nnyumba n'abisalaasala bw'atyo, gw'olwo omuntu asobola kukola ki? Bano be bakazi b'owulira nti yakyankananyeemu n'omusajja, n'asooberera omusajja ekiro n'amutungatunga ebiso mu kifuba n'amutta. Banange boy child alabye. Kyokka muwala muto, muwala mulungi, naye alina omutima omutemu, omutima omutujju. Banayiba baze ne bamugamba n'ebintu by'okola gw'olaba ekintu ky'okola kituufu. Omuwala agamba saagala kumanya, bino ebintu yabigula nange wendi, so nange biba byange. Bw'abanga nyiizizza nsobola nange okkira ku makya ne mbyonoona, kambisale. Boyfriend n'amugamba bw'okoowa okwonoona buli kimu ng'otambula onviira, nja kuddamu ngula ebirala. Ndowooza mulaba engeri abakazi bano gye batuyisaamu bannange. Ne tetulina budduukiro. Singa omulezi abadde asazeesaze ebintu bwe bityo, singa kati poliisi yazze dda nga baamukutte. Kankutuseka akatambi kano naawe okerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Ekyo kimala. Mbuuza, nzina kyembuuza. Nabba bibbe. Nakola zikola. Sente zange. Nasiba ku street, nenziguluba, nenzifuna. Kiki ennyo kyengenda gamba? Kiki ennyo kyengenda gamba ate bayonoonye? Nsobola kukola. Nze nsobola okukola. Tewamenyeka, nze yabigula. Tulina kyewagula, nze yabigula. Nze yapalapanyanga n'enfisa n'engenda. Webale butasiba. Yonoono ogende era olinga asibye. Ate kati bukyalina omugaso. Gwe siba ogende. Buli kyolina okwonoona yonoona. Ate oba obukumenyera bwe kakube mugere kaabike. Kambe kana kusayira bwere. Ako kalinye ku bulimi. Oba ekibawo kiki nomenya. Obuwa bwerere. Nakatandalo twakakula fenna. Gwe kyowulira ng'ekikuwa emirembe. Buli kikyo ky'omanyi nti no wakigula nange. Nze nsaba okyonoone, omutima gwo gukakkane, saagala ogambe mwasigaza ebintu byange, buli kimu nze njagala okyonoone nga bwe kirina okuba. Kitegedde? Buli kimu. Mulimu esowaani mweri.
Kanamenyeka. Kakasa obwanga bugonda nnyo. Kanamenyeka. Tekasobola menyeka. Ni akwali wadde okasiba n'okatwala. Kuba mu kyalo toyinayo kasibe busibye okatwala. Eyo genda sala kasale. Okay. You are finished? Lekasonga manti maliriza. Lauma. Jango yamba tugende. Obulamu bwe bugagga. Senga badde onzise. Adde ndako eralikirira. Nenga ndi mulamu. Kakati bannange kambabuulire kino. Ndowooza mulaba engeri abasajja gye tuyisibwamu. Bino bye mbagamba bulijjo nti abasajja tuyisibwa mu mbeera esinga okubeera embi mu bufumbo eyo gye tuwangaalira. Naye tetulina budduukiro, tetulina muntu ayinza kera ku makya naga bannange. Omusajja oyo nedda. Omukazi asusse. Banga kuba akafaananyi singa omusajja yabadde asalaasala ebintu bwe batyo. Singa poliisi yazze edda nga bagikubidde nga bagamba omusajja ayagala kutta mukazi. Nga bataddebwawo ekisanga ekisingira ddala okuba ekinene era nga kitiisa. Omuvubuka ne bamukwata. Naye okuba nti omukazi yakikola embu busongo. Kati ono omuwala tasobola de n'okulirwana. Kubanga bw'omuliraana oba otadde obulamu bwo mu matigga oba ogenze kufa oba weewaddeyo kufa. Abasajja bayisibwa mu bintu mu maka eyo naye nga tebalina ngeri gye bayinza kukubemu mulanga kudduukirirwa. Nze mbabuulira amazima. Kubanga kati okedde ku makya owasizza omuwala omuleese ewuwo toli mugagga nnyo naye asazeewo kale akwagale era by'olina ebitono kwaba atandikira. Mufunyeemu obutakkaanya. Nakyala ssebo akakkanye ku bintu bye yasangawo agamba mbu ssebo bino ebintu ebimu wabigula wendi kibifuula byammwe babiri. Okitegeera? Abantu twegendereze nno abawala be tukera ku makya ne tuwasa. Beba nabawala bugogenda okera ku makya n'omujja ku kkubo n'oteeka ewaka. Ogenda okera ku makya n'ojja mu bbaala n'oteeka ewaka. Abakazi ennaku zino baafuuka bazibu. Bakubira ddala abasajja babakuba. Batulugunya abasajja mu mbeera esingira ddala okuba embi. Kyokka tewali musajja wano ku nsi ya Katonda wasobola kgenda nayeekubira mulango oba n'awaaba. Okitegeera ekintu ekyo? Kale kwegamba abasajja bayitira ddala mu mbeera esinga okuba embi naye nga tebalina wantu bwe bayinza kuwaaba. Tewali. Kati mbuulira omusajja ono singa agera ku makya n'awaabira omukyalo ono bayinza okumusiba. Sorry. Omuwala ono bayinza okumusiba nti ayonoonya ebintu by'omusajja ayinza obisasula. Tasobola kubisasula. Naye omusajja n'akera ku makya nga yeeyonoonya ebintu by'omukazi bakusiba ne bakukuba emiggo obugundi bonna obukongovule bonna ne babukuba n'ebintu ne babikusasuza. Naye engeri gye omukazi gy'ali nti yakikoze tebalina kye bayinza kumugamba era bagenda kumutwala mboyo yanjiikiriza mboyo yankoze kino mboyo erere bagambe waayi mugende mwesotingezi n'ensonga zammwe z'amaka kubanga abadde yamuwasa. Kale kwegamba tukubira bekikwatako omulanga abavubuka n'abasajja atlaagi nabo bateekebwe mu sisitemu ey'okuba nti balina bye basobola okuwaabira n'okuddukira kubanga abasajja bayita mu mbeera esingira ddala okuba ey'okunyigirizibwa. Sijja kukulimba bayita mu mbeera esinga ey'okunyigirizibwa naye ate nga tebalina bwe bayinza kuwaaba. Tebalina buli sisitemu yonna efivalinga mukazi. Ono omukazi asobola okukwata ekiso n'afumita omuvubuka ono n'aleka ng'amusse. Okitegeera? Olw'obusungu. Kano asobola kuba nti osobola okusula naye mu nnyumba. Osula naki mu nnyumba kino? Oyo mutemu.
omuntu gw'ofuna naye obutakkanya mu nnyumba n'akakkana ku bintu by'omu nnyumba n'abisalaasala asobola n'okkera ku makya n'omusanga ng'ennyumba yagikumyeko omuliro oba nayagala akwokere mu nnyumba. Kale ndowooza ebintu mubiraba. Yoyo omukyala munnammwe be bakazi bemuwasa ennaku zino abakazi simanyi nakumanya si omaiko Uganda YouTube channel okuolimu ebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumina ku mukutu. Nsinzidde eno ku URA mbaweereza olunaku olwaleero mbaagala nnyo mwena mwena abeekumina ku mukutu. Omukama Katonda bankumire abankola obungi obutagambika mbere bulungi mweraba.